إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبيبتي وابرونجي حياكم الله wa hafidhakumullah jalla wa ala. Njagadde mukaseera kano tulabe obukulu bw'abasiraamu okubeera nga batereeza enzikiriza zaabwe olw'ensonga ab'ebitiibwa nga bwe yagamba Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, yagamba nti al-aqidatu awalan law kanu yafqahun. Abange enzikiriza yesooka, enzikiriza yerina okulembera law kanu yafqahun, singa abantu babadde bamanyi, singa abantu babadde bategeera, baligwanidde kubeera nga basoosowaza nga bakulembeza enzikiriza ku nsonga zonna ez'eddiini. Lwaki bwe kityo bwe kiri ab'ebitiibwa? Gwe omusiraamu mukaweefubeewo ow'okuyiga essala, mukaweefubeewo ow'okuyimirizaawo ibaada y'okusiiba, genda e Makka n'ebirala byonna by'okola mu ddiini. Manya nti ensonga enkulu gy'ogwana okusooka okuteekako ebirowoozo nga tonnasimbula luta lwonna mu byonna by'okola mu ddiini, kwekakasa nti enzikirizayo nnungi, enzikirizayo ntuufu. Allah yagamba waman ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, oyo yenna akola omulimu omulungi, abe mwami abe mukyala, ne Allah yagamba nti wa huwa mu'min, ng'omulimu ogwo agukoze musiraamu, faulaika yadkhuluna aljanna wala yudhlamuna naqira, yo yagenda okuyingira ejjana yowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, aye tagenda kulyaza amanyizibwa wadde akanyenkooli. Akoze omulimu omulungi naye agukoze musiraamu. Mafhumul aya ebeekulaze mu ngeri etegerekeko obulungi ti waman ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha, omuntu yenna akola omulimu omulungi n'asaala kyakulabirako, abe mwami oba mukyala, naye ng'omuntu oyo ghayra mu'minin, si mukkiriza, eyo ibaada tagenda gisangayo ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tagenda kugikkiriza, bal teriyo kyakola mu mirimu Allah n'akikkiriza. wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura, emirimu gyonna gye baakola Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugisaanyaawo nga bagiraba, kubanga baagikola tebali kunzikiriza ntuufu. Fala aqidatu awalan law kanu yafqahun, aqida yerina okusooka, yerina okulembezebwa kwa ibadati zonna omuddu zakola. Abantu bagenda e Makka nga bakyali bashirik, hunaka minan nas man yasum wa huwa mushrik, sawumu ebali ku mutwe naye nga ne kayirizi bakyakalina, ebigali wansi w'ebitanda bikyaliyo. Abo emirimu gye bakola haba'an manthura, bagisuula mu kadeeya kali ketera okwogerako kiisun mathqub, kiisun mathqub, akadeeya akatalina ntobo ntunge. Twayogera ku musajja alonda scrap naye nga akadeeya mwasuula wansi entobo si ntunge, akanya kulonda agenda okutuuka watundira nga bamugamba nti gwe zetubuuzaako tyandeese emaali eriwa, genda okunywa bwati mu kadeeya nga keereere, tobedda nsuulamu ebintu tinaamu badde osuulamu, lakinna alkiisa mathquba, akadeeya obwedda mwosuula tekalina ntobo. Gy'emirimu gy'abasaala nga bakyalina amasabo, gy'emirimu gy'abasaala nga bakyakkiririza mu masabo, gy'emirimu gy'abasaala nga bakyakkiriza mu byobuwangwa, gy'emirimu gy'abasaala nga bakyagamba nti obusiraamu tubwagala nnyo naye na bino byaffe, gy'emirimu gy'abasaala nga bagamba nti omukazi saba na ddiini, eddiini y'omwami we yebeera eddiini, bw'ateeba omusiraamu ng'abeera ku busiraamu, bw'ateeba omunasaara ng'abeera ku nasaraaniya, bw'ateeba omusamize nga ekikulu kumuleetera byakulya nakumuwa weebaka. Abo emirimu gye bakola haba'an manthura. Kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim wama hum bikharijina minan nar, bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abalaga emirimu gyabwe emibi gye bakola ne gibongera ennyiike n'obulumi n'okwejjusa okutalina mugaso. Wama hum bikharijina minan nar, tebagenda kufuluma mu muliro. Ate emirungi wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, baddu babuuzo bagambe nti abange mwagala okumanya abo abakola
nga batakabanira bwerere. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, kawifube waabwe mu bulamu obwensi yenna yabafa ttogge. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, so nga bo balowooza nti bye bakola ggero Allah asiima. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna. Abonno munnange beebo bakafuwalira w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ne bagenda mu maaso nga basaala, ne bakkiriza mu lubaale, ne bakkiriza mu misambwa, mu biteega by'obuwangwa. Balina full allegiance ku byo, ate bagamba nti balina ne allegiance ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bamwagala nnyo n'ebyo byagala. Bagenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tebalinayo kantu konna. Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna adhaba al-huni. Abange buli kalungi kammwe mwakalya mu bulamu obwensi, mwakalya. Wastamta'tum biha, ne mweyagala. Tutyate nga twabira ku nsi nga tulomba, tuli baavu, tuli bayinike, kubyeko emiswiba, endwadde, twasulanga tugugumuka olw'obuntuntu bwe twali twasembeza mu masitaani. Mu madiisa mwabirangamu obuntu, wansi w'ebitanda nga waliyo obuntu, ebiwato by'abaana birimu obuntu, mane passing erimu obuntu, kawunta ku mulimu erimu obuntu. Awo ku lujja waaliwo ebintu, tulina emiddo gye twatalizanga mu lusuku, twaloganga, twafuwanga emmindi, twakolanga ebyo nenna bikuŋŋaanira ku musamizi omu, ku mushiriki omu, ate ng'alina enkofiira ya jjuuni. Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, ebirungi byammwe byonna bye mwali badde mufuna ku akhera mwe mwabyegabanya dda, mwabyeyagalira mudda mu bulamu buli obwensi. Bino Allah ibagamba bali luddawa, banjuddwa eri omuliro. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Olunaku Allah lwagenda okubanjula eri omuliro ti wano weewaka abange, obulamu bwonna obusigadde obutaliiko kkomo, tebuliiko kkomo. Kiki baita tebuliiko kkomo? Togamba nti bulibeera biliyoni kawumbi kalamba. Wano weewaka ew'olubeerera. Allah abanjudde. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar, Allah abanjudde ewaka, abalaga amaka gaabwe bali awo bafukamidde beetoolodde omuliro nga Allah bagamba fawarabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiya. Allah agenda kubaleeta, yalayira fawarabbika lanahshurannahum, Allah yirayira naganda ajja kubazuukiza abaleete. Thumma lanuhdirannahum, la budda an yahduru, la budda bateekeddwa Allah banjule. Mu ayenda mwagati wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar, mu ayenda Allah nagati wara al-mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Fadhannu yani fa ayqanu, ne bamatirira ddala nga balabye omuliro, annahum muwaqi'uha, tibagenda kwambalagana nagwo, wa lam yajidu 'anha masrifa, nga banoonye bayinza okuyita babulewo, babombe, batoloke. Wa lam yajidu 'anha masrifa, eyo embeera bagiriko. Ate Allah abalaga nti nno buli kalungi kaabwe baakalya mu bulamu obwensi. Falyawma tujzawna adhaba al-huni, ekisigadde olwaleero kukaasa muliro ogwo, ekisigadde olwaleero kwambalagana naibonyobonyo, bibonerezo bya Allah tabaraka wa taala, na bulumi obutaliiko mutaasa wadde enkomerero. Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, twali bayinike, twali baavu, twali bubi. Kijja kityo okuba nti no buli kalungi twakalya. Kiki twalya nga twafa tulina ebikaata, twafa tulina oluwumu, twafa tujjudde buli kika kya buyinike. Allah agamba ti adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kaso wangala mbulamu buno obwensi, igwenga ebyakhira tokitwala nti gyebiri, tobiwa kitiibwa. Ne bw'obeera olidde doodo, oba olidde bibyo, olidde eby'eddunya n'ebyakhira, ne bw'owutaka mukene, ne bw'oli entula, ne bw'oli enva yonna gye munyooma, oba olidde eby'eddunya n'ebyakhira. Adhhabtum tayyibatikum. Ate omukkiriza ne bw'ali ennyama akabakuli kalamba nga tekalimu na supu,
n'alya emmere esinga ddala okubeera ennungi, n'avuga emmotoka esinga ddala okubeera ennungi, n'asula mu maka gasinga ddala okubeera amalungi, naye ng'abinyooma ng'abitwala nti bino bya dduniya Allah bye yategekera abakkiriza mu jjana bye ebikulu, n'akola atya? N'azuukuka mu maka amalungi ng'enjuba tennavaayo mu kaseera otulo tuwoomera, n'akuba entangazi zo n'agenda ku muzikiti n'ateeka ekyenyi ku ttaka. Oyo talyanga birungi bye, talyanga kubanga abadde abirya abinyooma, abirya abyebaza, Allah amwebaza kumulabirira, naye ng'abinyooma mu mbeera y'obutamumalamu, era ng'amanyi nti ebiri ewa Allah bye by'amazima okusinga bino ebiggwawo, okusinga bino ebimutwala mu kaabuyonjo, okusinga bino ebimuleetera empiiyi, okusinga bino ebisobola omulumya ku lubuto, okusinga bino ebisobola omuleetera okwebajjagala, okusinga bino ebisobola okumuleetera diarrhea oba constipation, abinyooma. N'olwekyo Allah n'amutegekera ebyamazima ebyebbeeyi ebinene, ate ono awuuta kadoodo nga keeko kakaalinako obusobozi n'ekibajjo kya muwogo nekyayo omukalwa atasobola, talina busobozi bwa sukaali, naye ng'alina ekigali wansi w'ekitanda, alina buyirizi ku mukono oba mu baana, bw'alima akasuku ke sekkote katamutema, alina enzikiriza enkyafu nti sekkote koyo yakoteka amatooke. Ate munnango yafaanaganako bw'atyo, akasupu kaawuuse, awuuse ekyengera ky'edduniya n'akhera. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala nnar, ate jjana adhhabtum tayyibatikum, ebyammwe mwabirya doodooli ye ziri entula zitwalya oluusi atula n'omunyu gwe tusiteekamu ye, nze yasulanga ku ttaka sebawo ku buliri obulungi ye. Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, mubadde mweyagala, mulina okweraliikirira, mbadde mweyaliikirira ki? Waliwo mbadde mweyaliikirira okusubwa nti jjana. Kyekino ebbanga lyonna kitujjukiza abantu nti eddiini y'abannabyamisambwa, eddiini y'abannabyabuwangwa, eddiini y'abasamize, eddiini y'ebyobuwangwa n'ennono, diini ejjudde obwesimbu mu nsonga emu. Nsonga ki? Teyaguumaaza bagoberezi baayo kubalimbalimba nti agifiirako alina obulamu bulungi bwagenda okusiŋŋaana, oba nti omuntu atagibeerako kyalina omuddo gwagenda okuyingira obibonerezo. Era bakanya kwogera byabwe. Tukume ebintu byaffe, tetuva ku bintu byabajjajjaffe. Gendako mu kyalo akati Buganda busaanawo embeera tugire egundi eggwanga lyo kyekitiibwa kyo. Bakanya kwogera bigambo ebyo. Tebagamba bantu ti abanga omuntu atafiiridde ku nnono agenda mu muliro. Bakanya kuwanuuza gali amadiini magwira, gali amadiini magwira, bino yaffe ebyabazaalyanwa, omwana w'omuddugavu, ekitiibwa ky'omuganda. Bakanya kwogera bigambo ebyo ebikalu ebitaliiko kiriisa. Nembu bakabona balimba abagoberezi baabwe nti afiira ku kitali nnono n'ebyobuwangwa nti agenda mu muliro, nti oba afanga abyekutteko agenda mu jjana. Yensonga lwaki olaba amawano mu bantu b'eddiini eyo enkolimire. Mawano ki g'olaba? Subhanallah, balwala ng'abantu abalala nga bagenda mu safaari yaabwe ejjudde ebiwoobe n'okuzikirira, n'abeera ku ndiri. Kati ekikolo ku muntu bw'ayingira mu bulamu obwo n'amanya nti ensi agenda kujaabulira, kulowoozaako ku luddawa gy'agenda byali badde bitya, embeera egenda mufaananira etya? Y'omukkiriza abeera mu kwenenyeza Allah na kumusaba amusonye obukendeevu bw'abaddemu, amujjulize byakoze wadde nga badde bikendeevu, abikuba ebiraka ewakendedde ajjuzeewo, amukkiririzeeyo nga bw'abadde afaanana, ng'omutima gukaaba, amaaso nga gakaaba, ayagala Allah amuteeka okusaasira kwe. Oyo yemukkiriza. Omusamize kikyakola, mundeetere ekitabo. Lwaki? Ali ku kisenge, obwongo bwawumba eddiini eyo etamuggulirawo miryango gya kuwona na ssuubi. Kikyakola ng'atumye ekitabo ng'asalawo okulaama amawano. Zewe mbanga munziika nga mu mbugo 15, embugo 15. Nze bwe mbanga munziika musimenge ekinnya kya fuuti 50 nga kya ttooyi gyayagala okumuteeka eyo. Temunjiwaako ttaka, munteekangako ssubi. Teribeeranga lina essubi erireeta omunyale, munteekeko teete. Mumalenga ennaku 10 nga mukuba eŋŋoma tezisirika ewange. Ogenda okulaba ky'omukulu w'ekika yalese ekiraamo ekikambwe, kiraamo ky'ekikambwe. Ogenda okisoma nga gonna mawano. Lwaki akola obusolosolo obwo bwonna? Yabijjeewa, yabisomyewa nti bigenda muyamba. Kiramu yakirese tukirabye, bwatu byalaama, naye yabisomye nti bigenda muyamba. Kisinga okuziika mu mbugo 15, olwo bakuziise mu jjana. Embugo 15 zikutwala mu jjana.
kiki bwe bakusimira ekinyanga kiwanvu wansi eyo mbolo kitegeeza eki nti wansi oli mujjana bwe bakuteekako essubi olwo kiki munnange ne bw'olama nti omulambo gwange bagwoke ne bw'olama nti omulambo gwange bagukaze bagulekewo ne bw'olama ebintuntu byonna ebyo tebirina kye bikyusa ku busungu bwa Allah eri omuntu eyafa nga tamwawula teudi bwawala wansi mu ttaka eyo teriyo bwawala okujjako ngeri ettaka lye basimye mpaka eyo wansi gwaliteekayo bwe libanga ttaka lya Allah omutonzi era eyo wansi buli mutawana gye gugenda okukusanga olowooza nti bano abali wano kumpi bwebibonezo byange obbatuka kubanga bali kumpi gwe bakuteeka eri wala abadan n'olwekyo mukolayo ki ab'ebitiibwa mukolayo ki mu ddiini eyo eddiini etabasuubiza kuwona eddiini etabasuubiza bulamu bulungi nga mufudde eddiini etabatiisa kugwa mu mitawaana nga mufudde eddiini ebalekaawo bwe mutyo nagalaale kati ate nno munnange waakiri oli eyasalawo omutonzi Allah n'amwegaanira ddala n'ayolekera eddiini eyo n'obulamu bwe bwonna n'azikirira ebitegeerekeka naye ya asafa ala man yadda il islam akaabya amaziga agaddala yone yeeyita omusiraamu nga naye eddiini eyo agirinako omugabo ogenda okola nti Haji Gundi akulira ekika kya Haji Gundi akulira ekika kya yalaamye bw'ati bamukoledde bino bamukoledde biri half bawalimu half basamize half busiraamu half nonna byabuwangwa oyo musajja wattu ali confused nnyo abadde mu ddiini bbiri abadde mu ddiini y'ekisamize n'eddiini gyalowooza nti busiraamu amma bw'obusiraamu fala obusiraamu nedda tebukkirizaayo ddiini ndala kubutambulira ku lusegere tinze Allah mwagala nnyo ne nabbi nina bino bintu byaffe ntambula nabyo abadan kimu ku bibiri olina busiraamu Allah nambaka we oba oli ku ddiini ya kisamize oba oli ku ddiini ya kisamize bw'otakwata irizi n'ogiteeka mu paasi n'ekiikirira eddiini n'ennono simanya ebyobuwangwa n'ennono ate ku mutwe n'oteekako entalabuusi n'ekiikirira obusiraamu n'obeera mukambwe nnyo ng'owulidde abaliisizza abaana abasiraamu embizzi mu masomero oba n'obeera munyiivu nnyo ng'owulidde abatugumbula abaganda baffe eggaza mu Palestine mbunga obwo busungu buvudde kweno enkoofiira eri ku mutwe ate era nga mu ngeri emu n'erimba akabona ebyayo nabyo birinako obujja bye bikiikiriddwa kairizi kali akali mu mane pass okwo nno kwe kubeera confused okwekika ekyawaggulu omusiraamu yenyinyala embeera efaanaganako bwetyo omusiraamu abeera mutereevu ku ddiini ye ey'obusiraamu era nga mumativu nti la najaata teri kuwona wala falah teri buwanguzi teri kuwona teri kalembereza eri kitonde kiyitibwa omuntu ng'avudde mu bulamu obw'ensi okuggyako akalemberezaako akafuna afiiridde ku ddiini ey'obusiraamu kyekyo Allah kyatugamba nti wala tamuutunna illa wa antum muslimun okufa tekubatuukangako okujjawo kubasange nga muli basiraamu tategeeza nti kubasange nga muli bannankofiira kubasange nga mulina amannya g'ekisiraamu wabula kubasange ng'ebyo mubirina enkofiira ogirina linnya lya kisiraamu naye nga ebyo bizimbiddwa ku nzikiriza y'obusiraamu entuufu ezimbiddwa ku kwesamba n'okwewala n'okutamwa buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala n'omanya nti kisinzibwa mu bukyamu asinzibwa mu butuufu ye Allah subhanahu wa ta'ala yekka al-malik al-muqtadir al-wahid al-qahhar ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka asinzibwa mu butuufu buli kitali Allah kisinzibwa mu bukyamu n'otabaako kantu konna k'osaba kitali Allah bintu byeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala tokisaba luzaalo wadde emirimu wadde obukuumi wadde obuganzi wadde bakasitoma wadde okubuulira ebiri mu maaso wadde amagezi wadde obulungi wadde okukuza ku mulimo oba okuyisizaamu empapula oba okuwangula obululu wadde ekintu kyonna mu ebyo ebyeyawulidde omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala koosaba lubaale koosaba ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala wenga omanya nti kyebayita eddiini ey'obusiraamu okyabulidde kasi okisaba ebintu ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala bikhilaafu okujjako obutafaanaganako omuntu asaba ekitali Allah ebintu ebyo ebyenkolagana ey'obuntu ng'omuntu okusaba muliraanwa we omuliro oba ekibiriiti oba omunnyo oba sukaali oba omuntu okusaba omuntu ssente oba ebintu abantu
bibayambagana nabyo mu bulamu bwabwe nga ddala birimu ebyo Allah byawaako omuntu obusobozi okuyamba nabyo omuntu omulala. Amma ebyo byenkonyeeko Allah tabiwangako kitonde kyonna busobozi. Amajinni ne begakuŋŋaana nga Allah yayagala obeere ng'ozaala bawala bokka tegasobola kuba mwana mulenzi. Amajinni ne begakuŋŋaana nga Allah yayagala ozaale balenzi bokka tosobola kufuna mwana muwala. Amajinni ne begakuŋŋaana nga Allah yagera obeere ng'obeera mwavu tegasobola kuba bugagga. Nabbi Ibrahim kyabagamba abaddu fabtagu inda Allahi rizqa, abange riziki muginoonyeri Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna lakum rizqa fabtagu inda Allahi rizqa. Ebintu etebina riziki yammwe, riziki muginoonye wa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Al-aqidatu awwalan law kanu ya'lamun. Enzikiriza yeyina okusooka singa abantu babadde bamanyi. Era mu ngeri yemu eggwe omusiraamu oteekeddwa okumanya ti omulimu gwonna omulungi Allah subhanahu wa ta'ala tagukkiriza okujja nga guzimbiddwa ku nzikiriza ntuufu. Enzikiriza etali ntuufu bw'ogikolerako omulimu Allah tagukkiriza. Allah omulimu agwagala muntu nga yamwawula n'atamugattako kintu kyonna, oyo agenda okusanga emirimu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Atayawula Allah ne bw'akola atya, ne bw'afuba atya, ne bw'anyiikira atya, ne bw'alongoosa atya. Wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Ensonga yaleetera okubeera nti bye bakola Allah tabikkiriza okuwaayo kwabwe Allah teyakukkiriza lwa nsonga nti baakaafwalira Allah subhanahu wa ta'ala. Baakaafwalira Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu ngeri yemu Allah n'agamba omubaka alayhi salatu wassalam, walaqad uhiya ilayka, mazima wasibwako obubaka, wa ila alladhina min qablik, bwasibwa ne kwabo bakulembera okutumwa, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin wala takunanna min alkhasirin balillah fa'bud wa kun min ashakirin. Bino Allah yabikusaako yabisane ku bannabbi abaatumwa nga tonnatumwa. Singa bagattako Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna teriyo mulimu gwe baalikoze okujja ngo Allah yali gusazzaamu, ne gye baakulembera okukola yali gisazzaamu, n'obeera nga bonna basiraanye. Twalaba aya ya 84 surata Al-An'am, Allah yagitandikirako ng'atulaga bannabbi 18 bwe yali awunzika ng'atubuulidde embeera y'abannabbi abo, yatugamba nti walaw ashraku, singa kaatanda bannabbi abo ne bagattako Allah la habita anhum ma kanu ya'malun. Byonna bye baakulembera okukola ne batakabana byonna Allah yali bisazzaamu. Allah subhanahu wa ta'ala tiyalikkiriza mulimu gwonna mu mirimu gyabwe, yali gisazzaamu. Wa anta ta'rif a'mal al-anbiya sihhatan wa kathra. Mirimu gy'abannabbi ogisubira kubeera gitya mu bungi ne mu butuufu, giba mingi nnyo, kubanga bannabbi basinga abantu bonna okutya Allah n'okumugondera. Ate gibeera mituufu nnyo kubanga be basinga abantu bonna ilmu, okumanya ki Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala n'engeri gyayagala kibeeremu. Naye Allah yali gisazzaamu okukola shiriki. Gw'otebenkera otya nti nawaayo ettaka, otebenkera otya nti nazimba essomero ly'obusiraamu, otebenkera otya ti abaana bange bonna nawe baweerera masomero g'obusiraamu, naye nga gwe kennyini nnyini obulamu bwe obutambuliza mu shiriki, nga bannabbi baabo Allah atubulidde kyalikoze emirimu gyabwe singa bamugattako. Gwe abaana bali Biraali, bali Naggalama, bali Luddawa, ate eneeka waliyo essabu, wansi w'ekitanda waliyo ebiriyo, oli muzikiti eka waliyo bye wajje mu masabo ne mbasamize, n'obeera nga byonna by'okola omenyekera bwereere. Ensonga ey'okubiri, kasa omuntu takulembeza nzikiriza ntuufu, ne bw'abeera nga ajjudde ebigambo ebyoleka okubeera nti ayagala nnyo Allah, ayagala nnyo n'omubaka we, ayagala nnyo n'eddiini y'Obusiraamu, kasa enzikiriza ebeera nga nfu nga si ntuufu, ng'ejjuddemu gattako Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo aba afiiriddwa ekyengera ky'okubeera mu Basiraamu. Wa hadhihi an-ni'ma min ajalli an-ni'am, ekyengera ky'okubeera omusiraamu kyengera ky'amaanyi nnyo. Min ajalli an-ni'am bal hiya a'zamu ni'ami ad-dunya itlaqan, kyekyengera ekisinga ebyengera by'edduniya byonna, okubeera ku nsi kuno ng'oli musiraamu, nga woofiira oli mu abo balina omugabo ku bulamu obujjudde okwesiima obujjana. Singa abo abatalina kyengera kino bwe bakitwala nti nno kyawansi omuntu okubeera memba w'eddiini eno, bal bo bennyini basalawo okwefiiriza ekyengera kino eky'amaanyi eky'okubeera mu bulamu buno obwensi, nga bw'ova mu bulamu obwensi ng'oli mu ddiini eyo olina omugabo kwesiima, kubanga tewali wasiŋŋaanibwa kwesiima okuggyako mu ddiini ey'Obusiraamu. Omuntu yenna bw'agifiiramu agenda kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala.
era nga tuyimiriddeko katono tulaba ensobi n'okwewuunya kwe twewuunya abantu Allah subhanahu wa ta'ala beyawa ekyengera ky'okubeera nga beeyunze ku ddiini ey'obusiraamu. Bwe bayingira mu ddiini y'obusiraamu mu kifo ky'okulaga Allah subhanahu wa ta'ala nti abawadde nnyo n'okulaga bamemba b'eddiini eno be basanzeemu nti Allah abawadde ekyengera ky'amaanyi. Baani bano abayingidde mu busiraamu bafunye ekyengera ky'amaanyi okubeera nti beeyunze ku bannyini ddiini eno. Obasiŋŋaana balina abamu kubo nga balina embeera eringa eyagala okukyatula nti nno twali badde twenyumiriza nnyo mu kubeera nga bayingidde mu ddiini y'obusiraamu, era twali betujaganya nnyo, twali betusanyuka nnyo. Ebyo obiraba otya? Ogenda okulaba ng'ali awo atembeyo ekyokuba nti yasiraamu kabusiraamu, atembye ekitembeye. Tebanfuddeeko, tebafudde kulaba mbeera yange nenga nasiraamu kabusiraamu, tebanfuddeeko, tebakoze bati alinganga nti you have to jubilate, mulina okuyisa ebivvulu kubanga mbeeyunzeeko. Nedda munnange, kituufu abasiraamu tusanyuka ng'omuntu yeeyunze ku ddiini y'obusiraamu, naye tusanyukirako ye gwe tusanyukirako okubeera nti Allah mutaasizza okuzikirira. Tumusanyukirako kuba nti Allah mutaasizza okuzikirira. Allah yogera ku nsonga eno mu surati Al-Hujurat, yamunnuuna alayka an aslamu, bakkuba obusiraamu bwabwe, balaba gwofunyeemu mu kubeera nti basiramuse. Qul la tamunnu alayya islamakum, Allah gamba nabbi bagambi temunkuba busiraamu bwammwe, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Wekitiibwa Allah yabawadde ekyengera ky'okubalungamya eri obukkiriza, yabawadde ekyengera ky'okubalungamya eri obukkiriza. Mwe mulina okubeera nga buli ssaawa mweziribangira omutonzi oyo Allah subhanahu wa ta'ala nga mumulaga nti yabataasa nnyo okubawa ekyengera ky'okubeera nti nno mubadde mu bantu abatali balungamu, temulina we muyimiridde ku mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Taratan selemu kugamba inna Allaha thalithu thalatha, yewokusatu mu basatu, yewokusatu ku basatu. Taratan ate ekisera ekimu ne mugamba nti huwa almasihu bnu Maryam, ye Isa mutabani wa Maryam. Taratan ate ebiseera ebya ne mugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala maama we ye Maryam, Mariya omutuukirivu, jina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi, nga bwe bagamba nga basoma sappule. Fallahu subhanahu wa ta'ala istafaaka wa hadaaka wa rahimaka wa hadaaka ila hadha ad-din. Allah akusitudde n'akulungamya n'akuleeta eri eddiini nga buli kimu kyonna kiringa musana, layluha kanahaariha la yazighu anha illa halik. N'otegera nabbi Isa alayhi salatu wassalam yani ti rasulun min ar-rusuli, nabbi mubannabbi, mubaka mbabaka, bal huwa min ulil azmi min ar-rusul, ali mbabaka abanene alayhi salatu wassalam. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda mu ntonda y'ekyamagero nga bwe yatonda Adamu mu ntonda y'ekyamagero, n'amukozesa ebyamagero n'abeera nga yali mu bannabbi b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inni abdullahi ataniya alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu awsani bisalati wazzakati ma dumtu hayya. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'otegera nabbi yali nabbi y'omu ku bannabbi abasinga okukawoola abantu okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala almasihu, nabbi Isa n'ayimira bani Israel n'agati ya bani Israel, abange mu abaana ba Isiraili, ubudullaha rabbi wa rabbakum, musinze Allah mulezi wange era omulezi wammwe. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, kasamunasala okusinza ebitali Allah nemugenda kusaba bajulize namugongo, nemugenda kusaba ngobya, nemufukamirira ebibumbe, nembisaddakira, nembyeyamira, nembitambuliza ku buli omusalaba, nenfaanako bwe bityo. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Amanyi wava mu bulamu buno obwensi talina sanyu lyagenda kufuna, tagenda kuyingira jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama'wahu an-nar, agenda kuyingira omuliro. Wama lidh-dhalimina min ansar. N'olwekyo y'ensonga ey'okubiri okubeera nga omuntu amanya nti kasita ofiirwa kye bayita obusiraamu, munnange togenda kukomba ku jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Kubanga obeera mu abo abamukaafuwalidde. Obeera ddi omulungamu? Obeera mulungamu ng'oli musiraamu. Obeera ddi omukkiriza? Obeera mukkiriza ng'oli musiraamu. Obeera ddi omusomi? Obeera omusomi ng'oli musiraamu. Mu busiraamu ye wasiŋŋaanibwa obusomi obuweebwa ekitiibwa eri Allah, obukkiriza obuweebwa ekitiibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mu busiraamu ebisigadde gururu, kuguumaazibwa buguumaazibwa nga ayaati empitirivu bwe muziraba obulungi. Wa qala almasihu ya bani Israil ubudu llaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar.
nabbi Isa alayhi salatu wassalam nyini Allah gena mubuze kibuzo a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah gwagamba abantu nti munsinze nze ne mama wange munfule ebisinzibwa mutufule ebisinzibwa muveko Allah qala subhanak nabi sanaga subhanak igwo mutonzi atenze ne mama wange tweteke mukife kikwe yawulidde ifabalya ifabanywa nga Allah byagamba kana yaakulani at'am Maryam alayha salam ni Isa alayhi salam kana yaakulani at'am bali yange mmere Ibn Kathir mu kitabu kitwa Qisas al-Anbiya yagamba nti hadhihi kinaya Allah ba asika amagezi g'omuntu mulaga nti ayo gwe bakakasa nti yali yange mmere kitegeeza nti emmere yamufulumangamu emmere eyo gye yalyanga yabeeranga digested neemufulumamu fakaifa yakunu Allah kijja kityo okuba nti oye Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi w'eggulu n'ensi kana yaakulani at'am omutonzi w'eggulu n'ensi ng'ekyo kitende akirina nga n'ebitonde bye yeetondera bw'ali bisitula agenda kubijjako ekitende ekyo tola abantu b'omujjana la yataghawwatun tebamala byetaago binene tebamala kyetaago kitono tebawandula tebaba na ngeregeze tebaba na bujonjo tebaba na masira tebaba na mbalabe tibtum fadkhuluha khalidin salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin Allah agenda kuba tayyaba agenda kubateeka ku mbeera esinga ddala okubeera enzijuvu bitonde wati ate omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuba n'ekitende ekyo aljawabu la idhan ab'ebitiibwa ne kibeeranga omusiraamu ensonga ey'okubiri alina okugimanya al aqidatu awwalan enzikiriza yeesooka alina okukakasa nti nno ali ku busiraamu obukkirizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri alina okukakasa nti emirimu gye Allah agikkiriza ng'ekyo tekisoboka okuggyako nga enzikiriza nnungi ekyokusatu yenna ayagala okubeera nga Allah asobola okumusonyiwa obukendeevu bwe nga amaze okufa obukendeevu nga yabwetikka n'agenda nabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala alina okuva ku nsi kuno ng'alina enzikiriza entuufu Allah yagamba nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih Allah tasonyiwa muntu yenna amaze okufa singa afanga mushrik Allah tamusonyiwa shirik wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ekitali shiriki omuntu bw'agenda nakyo mu maaso ga Allah ng'abadde alina imaani bw'aba yagadde Allah akimusonyiwa kitegeeza ki enzikiriza entuufu eteeka omuddu omwonoonyi tahta al-mashi'a enzikiriza entuufu eteeka omuntu alina obukendeevu mu ddiini eri okusalawo kwa Allah bw'ayagala ayinza amubonereza bw'ayagala amusonyiwa ate bw'asala omubonereza ng'abadde n'enzikiriza entuufu amubonereza ekiseera ekigere n'amugjayo n'amuyingiza ejja ne Allah subhanahu wa ta'ala ekisembayo omuntu yenna afa nga talina nzikiriza ntuufu ayingira mu muliro bw'aguyingiramu tagufulumamu bugendeevu na bugenderevu nga Allah bwe yagamba nti yuriduuna an yakhruju minan naari wama hum bikharijina minha walahum adhabun muqim baagala okufuluma mu muliro naye tebasobola kugufulumamu walahum adhabun muqim balina ebibonerezo ebitaawukana nabo nga Allah bwe yagamba ayina nti innaha abanga omuliro ogwo saat mustaqarra wa muqama kifo kibi okubeera nga gemaka Allah gakulondeddeko okubeera tiwano ogenda okubeera omuddu wange obugendeevu n'obugenderevu ng'oli luddawa muliro ng'oli muliro nga singa bakulese bulesi mu nju lwagati Allah nti omuntu yenna alifanga mushiriku nti Allah alimuwa ennyumba n'amuteeka omwo n'amuteeramu ne essota limu ekkambwe n'ebisaanyi n'ebisigga n'amuteeka mu maka ago n'abeera omwo obugendeevu n'obugenderevu obuba obadde mu bulamu kyobwo bulimu essota eryo ekkambwe lyosiiba ofa nalyo otoba nalyo bubeefuka laylan wa nahara ogenda kwebaka otya ogenda kutula otya olye aye terifa kubanga bugendeevu na bugenderevu naawe tofa tiryakusse oweweere oba nti walisse oweweere bulamu buzibu nnyo bwoba ogenda okuwangaaliramu naye nga ebyokulya weebiri n'amazzi na buli kimu kyonna kati watyanga Allah akutadde mu muliro iyadhan billah yuriduuna an yakhruju minan naari wama hum bikharijina minha walahum adhabun muqim idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wara'u al'adhab wa taqatta'at bihim al-asbab
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.